tujja kwejjukanya ku nzikiriza yaffe tawhid. Tujja kubeera nga tutambula ne tawhid kubanga era mmanyiddwa ebiseera ebisinga buli lwe mba ntudde tuba twejjukanya ku nzikiriza yaffe. Twandibadde nga tetugimalaako nnyo budde, naye ne sheitaani tetulese, naddala ffe abasiraamu buli lwerwana okwagala okujja mu busiraamu, okwagala okuwugula, etandikira ku tawhid. Wano bw'eba ekusudde mu katego n'oba nga oyonoona obbye, ovumye, oyenze, naye nga tawhid okyamulina, olimu na tawhid, sheitaani eba tennafunamu, kubanga bw'onoofiira ku tawhid ejja kubanga ekoze loosi, tojja kubeera nayo mu muliro. Ate nga ye ekigendererwa kyayo Allah nga bw'agamba innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Y'omulimu gwayo okuŋŋaanya, eyita n'ekoowoola n'ekuŋŋaanya, naye ng'ogubinja eyagala gunene, babeere bonna mu muliro sa'ir oba jahannama. Kati olw'ensonga eyo, ensonga lwaki ffe abasiraamu twejjukanya nnyo ebikwata ku tawhid. Kuba twaligambye nti kati nasiramuka, nazaalibwa ndi musiraamu, nasomera ku madarasa egindi, sekato tutawaanya, mulebe tutawaanya tawhid tumumanyi nedda. Tawhid tuteekeddwa okubeera nga twongera okukola ki? Twongera okumwejjukanya. Sheitaani egenda otutomera okwagala otuwugula nga tuli banywevu. Tusinziire okwo okusaba Allah okubeera nga atutaasa okuba nga tuva mu busiraamu. Era abasheekha abasoosewo benkuliddeko nga basomesa Hassan Research abadde ku busiraamu awo, obusiraamu, ekyengera ky'obusiraamu, research gyakola ku busiraamu, nolabira ddala nga obusiraamu obutasaana buta, naye okubuta tawhid kuvaawo. Tawhid mukulu nnyo mu bulamu bw'omuntu, ate kyenjagala obategeeza bamanyi abamu kye bagamba ate nga kituufu. Tawhid, waliwo omumanyi omu eyagamba, n'agamba ati tawhid laisa mahallu lil ijtihad. Tawhid si kifo kya kukola kyabaliwo okumpi munampuliriza nga bwe bayiye amagezi. Tawhid ekitegeeza okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, si kifo kya kukolerako ijtihadi, otandika okussaamu ebigambo byo, entegeerayo, Sekagundi agamba bwati nze oyo kaŋŋende n'oyo, Sekagundi agamba bwati nze kaŋŋende n'oyo. Nedda. N'olwekyo nga bwali nti tawhid laisa mahallu lil ijtihad, kati kiba kitegeeza nti si ya taklid, nti akati nze nti ye mu asma wa sifaati ngoberera Sekagundi, mu ibada ngoberera Sekagundi. Nedda. Ebyo tebikola ki? Ebyo tebikola. Wabula tawhid yali qala Allahu qala Rasul. Temulimu kutandika discussion na kukola kino na kiri, kusobola kulabika nti tukuŋŋaanya ebigambo by'abaki? Ebigambo by'abamanyi kubikwata ku tawhid. Kiba kitegeeza nti gwanaabula n'oba nga obuze ovudde ku tawhid n'oyingira shiriki, togenda kwekwasa seeka bulafu ogamba oti nze akati nti ye nze mu tawhid nagoberera seeka bulafu. Ojja kuba omwesibiddeko bwereere, kubanga tawhid laisa mahallu lil ijtihad. Ye tagenda kuteekawo bibye nti oba hadisi emubuze oba aya emubuze oba ali kunoonya hadisi agitegedde ati wabula yo tawhid tulina kubeera nga tumukolerako, tutambule naye nga Allah subhanahu wa ta'ala
bwe yamutusomesa nga omubaka alayhi salatu wassalam bwe yamutusomesa. Kati aya gyensomye gyenkulembeza okusoma eri mu surati Ali Imran, eri mu surati Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ati qul ya ahlal kitabi, gamba nti abange bannanyini kitabu, ategeeza abayahudi, abayudaaya n'abanaswara baali mu Baisirayiri eyo bye baali mu ggwanga erimanyiddwa nga ery'Abaisirayiri. Agamba ati bagambe nti ya ahlal kitabi taalaw mujje ila kalimatin, eri ekigambo ekyo nga sawa bainana wa bainakum, kyenkana wakati waffe nammwe. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yagati ya ahlal kitab. Ahlal kitab okuva ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam paka kati wabanga gye bali, abamu baagaana okukkiriza Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, naye nga balina Tawraati ne Injil ne bagaana okukkiriza omubaka, ne bagaana okukkiriza Qur'an. Bangi ne babanga basigala nga si basiraamu, nga bakaafu mu bo. Ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yassa aya eyo nga abayita abakoowoola. Kyova Ibn Kathir rahimahullah bwe yali annyonnyola yagamba nti Allah ategeeza al-yahud waman jara majarahum, abayudaaya n'ababafaanana n'abagwa mu kkoweeri eryabaki, eryabayudaaya, abatategeeza abayudaaya bokka oba ahlul kitaabi bokka. Kakati Allah bagati ya ahlal kitab, aba ategeeza buli yenna atali ku nzikiriza ya buki, ya busiraamu. Buli yenna atali ku nzikiriza ya busiraamu ayingira waawo. Qul ya ahlal kitabi, abange mmwe obagamba nti abange ab'enzikiriza endala ezitali za buki, ezitali za busiraamu, bonna omugatte. Kiba kitegeeza ati gwe oba oyita ng'okozesa aya eyo, obeera obayita abange mmwe abakatoliki, abange mmwe abaprotestanti, abange mmwe abalokole, ne baddiini misambwa nabo, kubanga bo tibalina kitabo kwe beekutte bashiriku, naye nga nabo bo bakola ki? Obayita. Eyo aya ebabuna bonna abatali ku tawhidi, ogenda abakoowoola bonna, abange abakatoliki, abange abaprotestanti, abange abajahova, abaorthodoksi, abalokole, taalaw mubeere nga mujja mwenna ila kalimatin, mujje eri ekigambo. Ekigambo ekyo kyekiriwa? Kyekigambo Allah agenda kivuunulamu ebigambo ebiddako, naye ng'omugatte kyekigambo kya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Taalaw ila kalimatin sawa, ekyo kyekitendo ky'ekigambo ekyo kiri sawa bainana wa bainakum. Ekigambo kya la ilaha illallah kigambo Allah subhanahu wa ta'ala yakikwasa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akibeere nga akibunyisa eri amawanga gonna, akibunyisa eri abantu bonna mu nzikiriza zaabwe ez'enjawulo ze balimu n'ebirala. Ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakozesa nida okoowoola nti ya ahlal kitabi, kubanga bonna abali mu nzikiriza ez'enjawulo ebiseera ebisinga bonna balina akakwate n'abayudaaya, bayudaaya banaswara, bayahudi n'abanaswara, bonna eddiini kuzivwa, n'olwoka batandika okubeera nga bazitemaatemamu n'okubeera nga bazikiririzaamu. Taalaw ila kalimatin sawa,
kati ekigambo ekyo ekya la ilaha illallah muhammadu rasulullah kigambo kya buli muntu yenna, si kyabasiraamu, wabula kyo kikufuula bufuuzi omuki omusiraamu, naye nga kyo bwe kiba kigenda kikwasibwa ne kikowoolwa okugibwa gye kiri buli muntu yenna mu nzikiriza ye. Taalaw ila kalimatin, ekigambo ekyo nga sawa bainana wa bainakum. Allah subhanahu wa ta'ala navuunula ekigambo ekyo kitegeeza agati alla na'buda illa Allah, kyekisooka, wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ebintu bisatu ebitegeeza ekigambo ekyo. Ekisooka alla na'buda illa Allah, tuleme kusinza kirala kyonna, tuleme kusinza birala byonna okujja kwani Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir bwe yali avuunulaawo wala na'buda illa Allah, yapanga yateekawo ebiguuda amasanamu awe ebisinzibwa ebitali ani, n'agaata amakulu la wathanan wala sanama wala taghuta wala nabiyan wala naran. Yasawo emiteeko gy'ebisinzibwa ebitali ani, ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. La wathanan, teriyo kusinza bifaananyi, wala sanaman, wadde ebibajje, kubanga wathana kikuŋŋaanya buli kyonna ekisinza ekitali Allah, kebe kabuli, kaguba omuzimu, kabe lubaale, ebeera wathana. Naye ate sanama ebeera, abamanyi bagamba nti ebeera ala surati lhayawaani, eba mu kifaananyi kya kisolo sanama, nga bwolaba nti kati bwe tuba tubumba ebibumbe bye tweddira oba bwe tusinza, abamu muntu asaawa ekifaananyi ky'endiga ng'oye lubaale awaba ekika ky'abaati ekyaba endiga, oli n'abumba ekifaananyi eky'empologoma ng'oye lubaale owaba ekika ky'aba empologoma, n'ow'enseenene naye bw'atyo, n'abalala. Ffe abanyoli ffe ewaffe mu Buguuna omuli Sheikh Lutu nga omu ku bakama baffe, tulina akanyonyi ke bayita khayolo, akataayi kakati, naye ffe tetukasinza. Allah akyatusaasidde, tumusaba era asaasirire abaana baffe bonna abalikola ki. Kati ako bwe kaba kabumbiddwa mu kibumbe, ne kiba kibumbe nga kiri awo kyakanyonyi akayitibwa akataayi, ne wabawo abatandika okukasinza, eyo ye wathan, banyanga sanamu, lye sanamu lyennyini. N'ekyo togenda ku Laata okusooka, ne Uzza ne Manaata b'osoma mu Qur'ani nolowooza oti gokka ge maki, ge masanamu. Nedda. Alla na'buda illa Allah, alla na'buda kye kigambo la ilaha, kye kigambo la ilaha. Kati ilaha, la ilaha ilaha, buli yenna abamanyi ku kika ewaabwe, lubaale oba omuzimu oba kale jjajja, kuba gemanya ge tugenda tukola ki, jjajja, oye ilaha yennyini, yoyo yennyini Allah gwategeeza muki mu Qur'an. Kugamba ilaha, bo Allah yamanyi omuwendo gwabwe bangi ba ilaha mu nsi, okuva ku mulembe gwa Nabbi Nuuhu we batandikira okubeera nga basinza entaana n'emizimu gy'abaafwa, bo bangi ilaha. Kati la ilaha, la ilaha beba nti kitegeeza la ilaha amakulu la lubaale oba ntegerekeka. Bw'obanga olukukwatula kigambo kikuyingiza busiraamu oba ekikukomyawo, kuba bangi oluusi tumala netukola ki, netuwugukamuuko. Bw'oba ogamba oti la ilaha,
muli mu mutima ng'omanya nti mba ntegeeza nti la lubaale wala muzimu ogwa jjajja oba ogwa taata oba ogwa maama oba ogwani, ebyo byonna bifula mizimu wala lubaale wala ani. Ebyo byonna biba tebikola ki? Tebikola. Ne kigenda paka ne ku musawo omuganda wali Allah agaa ati alla na'buda illa Allah, tuleme kusinza byonna ebiriwo okujja kaani okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah byagaana okusinza byebyo bye tubeera nabyo ku nzija kubijja byebyo byagaana subhanahu wa ta'ala. Tutegeere bulungi ekigambo ekyo ekya la ilaha illa Allah, alla na'buda illa Allah, tuleme kusinza birala wabula tusinze Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova Ibn Kathir rahimahullah bwe yalavunula ekigambo ekyo nga bwe mbagambe ndowooza sibadde ku muzindaalo, yagamba nti alla na'buda amakulu la wathana, tewaliwo kusinza bifaananyi, wala sanama wadde ebibajje amasanamu, wala naara wadde okusinza omuliro, waliyo abasinza omuliro gye bali, wala nabiyan wadde okusinza nabbi yenna, wala taghutan wadde okusinza. Kati taghut ye ekuŋŋaanya ne bwabakabaka, ne bwabakabaka ayingira mu taghuti kasitaba nga asiima bye mumukolera, ayingira mu taghuti. Alla na'buda illa Allah, tuleme kusinza birala bino byonna wabula tusinze Allah subhanahu wa ta'ala. Kati oluusi tuba tetumanyi ate ng'oli musiraamu, olaba nga oli muna tawhidi naye tumanyi la ilaha bategeeza ki mu ilaha, n'olowooza oti ilaha bategeeza laata ne uzza ne manata, gali Saudi Arabia galinga eyo, laata uzza e Makka ku ludda Taifa n'awalala. Nedda, la ilaha Allah subhanahu wa ta'ala ali kugaana okusinza buli kyonna ekitali ye, ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ebiseera ebimu bibeera ku ntaana ez'abannafu abakola ki, abaafwa, emizimu gye ntegeeza, tubeere beegendereza nnyo emizimu egy'abaafwa. Omuntu bw'abanga yamala okufwa kasitaafwa waba tiwali communication yonna wakati we n'abalamu, era talina mugaso gwonna gwasobola kutuusa ku gwo muki, wabula ate mwetaavu gy'oli okumusabira Allah amusonyiwe amuwe ekyomuli ekyemirembe, yeye mwetaavu ku gwo omusabire, saate gwe toba mwetaavu gy'ali. Kati omuzimu ogwo ye ilaha Allah gwagaana, emizimu egyo ne balubaale byebyo. Oluusi abalala basiŋŋaanibwa mu basawo naye nga ba ilaha bali eyo. Kati gwe n'otambula n'ogenda n'obyumbira gwe kennyini, oli mu nju yo w'osula waliwo Qur'ani n'omusaala osaala, laba bw'ofuluma musajja wattu oba mukazi wattu, n'otandika okutambula ogenda okunoonya gwe kwennyini ebizibu, n'ogenda ew'omusawo fulani, naye ng'ekizibu kyo kiki, gundi yanzijjako omukazi njagala musuula ddalu. Abasajja bwe tutambulira awo, njagala eddalu likole ki, lubeere nga atabuka. Gundi yanjira bw'ati, njagala kimukola nange. Kati eyo gy'ogenda eyo omuntu akyuse atuuse ku olyo obuzibu, ebyo bye bibaayo. Wabaayo ba ilaha abasinzibwa abatali ani, abatali Allah subhanahu wa ta'ala, be babeerayo eyo. Tulowooza oti waliyo ekirala ekibaayo. Allah bagaa ati alla na'buda
illa Allah. Kati gwe bw'ogenda eyo n'akakaayako ku mutwe n'enkufiira y'abalala oluusi baziggyako bazikuba paketi bazireka ne balyoka bayingira essabo n'ayingira awantu we bagenda omukola ki kasi togende w'omusawo n'otuukiriza byakugambye ebyokusinza amajinni n'otwala niwoba tosaze n'otwala enkoko n'otwala kyonna kyakugambye obusiraamu obeera obulese obusiraamu gy'oba obulese obusiraamu ovudde wakaawo ng'oli musiraamu n'otambula n'ogenda n'okomawo ng'obusiraamu tokola ki obusiraamu nga tobulina. Kati ekigambo kya la ilaha illa Allah kiba kitegeeza nti tetwakitegeera. Abasajja bali Abakuraishi Abawarabu abaaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama baali basajja bagezi nnyo, bo bakigaanirawo kubanga bakitegeera kikitegeeza ne bakigaana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bagamba taqulu la ilaha illa Allah, mwogere ekigambo ekyo nti la ilaha illa Allah. Ne bagaana ne bagamba ajaala al alihata ilahan wahida, nga bamanyi nti ne bageza bakyatula ne bakikkiriza waba tewakyali kusinza masanamu gaabwe. Naye ate ffe neewuunya fe ate ne shaitaani gyeri etutenda obujega fe ab'omulembe gino. Lwaki? Kubanga fe ate tutabula, ne weemenya n'omenyeka n'osaala n'okola emirimu naye nga gyonna mifu. Tomanyi makulu ga kigambo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Nolwekyo bw'ogenda obusiraamu obeera obulese, gy'oba obulese tokomawo nabwo. Era gwe wano bw'oba okola by'okola, osaala, osiiba, enjala n'ekuluma n'okola ki obikola, naye nga shahada tekola ki teriiwo. Tunywerere ku la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, totagala. Allah kyava yagamba nti bagambe kitaalaw ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Kitegeeza kyekyo Allah okugamba gwe omusiraamu ogamba oli atali musiraamu nti jangu eri ekigambo ekitugatta nze naawe. Enjawulo eri wakati wange naawe kuba nti kati nze nakikkiriza nekyatula, kati jangu naawe tubeere nga ffenna tuli kitya tuli kimu. Naye nolaba omusiraamu ate nakkiriza n'ava ku aya eyo Allah nga mugambye nti oli muyita omugamba jje, ate n'abeera mu abo oli baayita atadde eri. Allah akugamba oli muyita jje ku kigambo kye mwegattirako. Kakati ate gwe n'ossaawo amatu n'enkola n'oba nga ate okkiriza ate oli abaakola ki akuyita nga akujja ku kigambo ekibagatta ekituufu ate akuzza eri enkola etali ntuufu. Taalaw ila kalimatin sawa. Bw'obeera nga olina gw'okolagana naye asobola kubeera mwami nga mulina oyo mukyala nga si musiraamu, kabe kasinga agenda ne mu kyaki, eyo ayo ogijjukiranga nti Allah yagamba taalaw ila kalimatin sawa, mulimu gwo oyo okubeera nga akola ki omuyita. Bw'oba omuyise obeera ogezezzaako. Kati ate niwabayo abalala ate ye n'agamba ati munnange mukazi yansinza amaanyi oyo, munnange omukazi mugezi nnyo oyo, munnange okukakkana ate nga ye amumezze gwayise n'atuuka n'okumutwala mu kyaki ne bakuba ebirayiro mbu maama w'abaana mushikila yalika. Oba bilakisi asobola kubeera muwala nga naye oyo gwe yasiimayo. Manyi bawuguka abawala baffe Allah basaasi, tusaba Allah baluŋŋamye babeera eyo mbu abo balungi bo tebakuwasizaako mulala kasita mugenda mu kyaki mukuba ebirayiro kiba kiwedde. Ani akulimba awo be basinga n'okubeera naki tova ku busiraamu lwebyo mbu olw'okuba oli ye bwe nnaagenda nja kubeera nzekka kuba tuba tumaze okuba ebirayiro. Alayidde mu kufa ne mukola ki tajja kumpasizaako mulala. Bwe bw'oba omulina Allah gati bagambe nti taalaw ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Bw'aba tasobodde muleke. Kati Allah navunula ekigambo ekyo
nagati alla na'buda illa Allah wala nushrika bihi shay'a tetumugatta ko biki tetumugatta ko birala ati wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ati amanyi bali bakinyonyola kitegeeza okugondera abalala mu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala kyovola manti sahabi ayitibwa Adi bin Hatim yali musajja mu katoliki nga mu Yudaaya bana abesapuli Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuyita nasiramu ko luvanyuma mu kusiramuka namugamba nti Abayudaaya abo dallal aba makdhubun alaihim Allah yabanyigira ate abanaswara nibo banga bakola ki babula Nabbi sallallahu alaihi wasallam namusomera aya eri mu suratul Maida ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam bafura bakabona babo abedini bakabona ne banadini abamu bafura bakatonda ababalagira okukola nibaluka bakola ki Adi ibn Hatim nagamba Nabbi ati ya Rasulullah bali tebabasinzanga tebabasinza nti ye Nabbi namubuuza sallallahu alaihi wasallam nti bwe babeeranga bakabona babalagidde ebintu ebya halali bifule bya haramu tebakikola nti bakikola tebabalagira nibabasinza nibabagamba nti ebya haramu bifuke halali nti bakkiriza nagati fadhalika ibadatuhum okwe kubakola ki kwe kubasinza kwe babasinzanga n'olwekyo tokkirizibwa kugondera kitonde kyonna mu kujemerani n'otuuka n'okukola shiriki n'ogatta ku Allah olw'okugondera omwami oba okugondera omuki omukyala osobola okutuuka emutuuka embeera ng'ekalubye financially economically ng'embeera egaanye ezadde ligaanye embeera nga si nyangu n'ogamba naye sijja kubaita kitiibwa kya bwaseeka nti onogamba nti seeka mba nkimazeemu ki naye nga bangi mubaita baseeka naye nga si baki n'ekitiibwa ky'obwahaaji nakisiyinza kukigeza kubanga omuntu aba atuuse ku Kaaba aba wanjawulo naye oba oyinza muyita otya agamba nje agaabo abonoonefu gabeera malala beibe ebintu modula eyo ndaba embeera nze ndaba embeera egaanye nandibadde ngendako ewaffe waliwo ebitaakola ki ebitaatereera n'osigala ng'akupeeka okukakkana ng'okoze eki ogenze mukoze emikolo mukoze mutuukiriza obulombolombo okakkana nga mukoze shiriki mugasse kwani kati eyo taa okugonda okwo kwogendedde omusajja n'omugondera n'okola shiriki omusajja ono oba omufudde omutadde mu ba arubaabu mu bantu abasinzibwa ebitalyani kubanga Allah akuganye shiriki ogaa nti wala nushirika bihi shay'an tetumugattako biki birala kyokka ate gwe n'ogondera omusajja oba omusajja n'ogondera omukyala oba n'ogondera omuntu omulala yenna n'ogamba tulikolanga tawuba tulyenenyanga niwe obusiraamu tebuteekeka mu nkola ng'oli mwavu katufune ssente bwe tulizifuna tujja kukola tawuba tudde mu buki mu busiraamu oyinza obutadda Allah aba munyiivu nnyo wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah tubeere nga tubeera abasiraamu abaki abannamaddala ekigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah tukitwale tukikwate okusinga nga bwe tukwate ekyeyatikka mu ngalo tokkiriza kigambo ekyo okuvwako nga mmaliriza ebigambo byange noonya amakubo gonna agakujja ku kigambo ekyo ogeewale ganoonye kubanga bwe kiri kuvwako munnange ogenda kubeera nga ofafaganiddwa ku nsi nakwa ne ku nkomerero ekigambo kya la ilaha illa Allah kyekiri mu kigambo ekyo alla na'buda illa Allah ekigambo ekyo buli musiraamu wenna nkukubiriza gumiikiriza ekisoboka naye ekigambo ekyo oleme kukola
bikolwa byonna oba kwogera bigambo byonna bikikujjako kubanga ojja kubeera nga khasarata duniya ejja nejja kulema. Waliwo muzimu riwayati za hadisi wadde nga erimu obuzibu riwaya eyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti kullukum oba kullu ummati yadkhuluna aljanna, abantu b'ekibiina kyange bonna ejjana bandigiyingidde oba bakugiyingira illa man aba, okujjako oyo alibaganya. Hadisi etusomerwa bulijjo naye mulimu ekigambo ekigamba mu riwayati endala enjogereza hadisi wa sharada shuruda al-ba'ir ala ahlihi, bw'omala okugaana n'oba ng'osazeewo okwemulula, kankuyita okwemulula, n'ova ku mateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala, nga eŋŋamiya oba kankozesa embuzi kuba ze tusinga okulunda mu Uganda, nga bw'olaba embuzi bw'eneebula neyeemulula neebula ku bantu baayo, ku bannannyiniyo abagirunda, n'oginoonya nga togikola ki, kakati ye muntu ow'engeri eyo abeera nga aba min dukhuli aljanna, aganya okuyingira ejjana, aganya okunyweza la ilaha illa Allah nemuyingiza ejjana, nebanga sharada shuruda al-ba'ir ala ahlihi, nabanga asazeewo okubeera nga afuluma mu Busiraamu, afuluma ku mateeka ga Allah, nga bw'olaba embuzi bwebula neefa ebagisiba n'otandika oginoonya n'oginoonya neeva mu bufuzi bwa mukama waayo, bwebadde n'emirembe negenda egwa mu babbi, eyo gyegwira ku muntu oluusi atajja kugisalansala ntuufu efiire mu bulumi, ayinza okusala ekigere, oyinza okusooka okujabuluzaamu olubuto, neefa enfa embi ennyo, naye ng'ekizibu kiva ku ki? Ku kubeera nti etolose. Nolwekyo tetutoloka kuva ku la ilaha illa Allah. Nabbi kyagamba sallallahu alaihi wasallam nti washarada shuruda al-ba'ir ala ahliha. Ne bamubuuza mu njogera endala, namugaa nti ya Rasulallah, ani ayinza okugaana okuyingira ejjana? N'agamba sallallahu alaihi wasallam nti man lam yaqul la ilaha illa Allah. Musimo al-Hakim fi al-Mustadrak n'ebitabo ebirala, oyo yenna tayogedde kigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, oyo yennyini ajja kuba agaanya okuyingira ki? Ejjana. Nolwekyo kalimatu ashahada, kigambo kya shahada, ekigambo ekyo ye kalimatu tayyiba, kye kigambo ekirungi Allah kyayogerako mu Qur'ani, kamathali al-kalimatu mathalu al-kalimati at-tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa faru'uha fi as-samaa, kigambo kirungi abanye batebavunula. Era ya urwatul wuthqa, gwe muguwo munywevu, kigambo kya la ilaha illa Allah. Tosobola kubeera munywevu ku ddiini nga tokirina, tosobola kuleeta azikaari zonna ezisigadde ng'ekyo kigambo tokirina, kubanga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti afdalu dhikri la ilaha illa Allah. Dhikiri ekyasinza okubeera ennungi nga y'amaanyi ya waggulu nnene kye kigambo kya la ilaha illa Allah. Lwaki okizanyisa? Esbiri, gumiikiriza. Bw'oba bwavu weka sigwa omwavu mu nsi, bw'oba butaba na zadde sigwa osoosera sigwa weka mu nsi alimu, bwe kibeera bulwadde obutawona sigwa weka asoosa okulwala mu nsi obulwadde obutawona, bwe kiba buli kizibu kyonna ky'olina sigwa osoose. N'olwekyo gumiikiriza. Kigambo ekyo lema kubeera ng'okizanyisa. Tuleme kukireka mu balo gw'abasawo be bakazaako Abaganda. Eyo tebajja kuyamba okujjako okujja mu buki, okujjako okujja mu Busiraamu. Qibla Islamic